Bweti omutujju akikoze bwayugumiza Lugogo Cricket Oval ate ye mukyala wa Bweti ne maama we Akabye Amaziga nga beebaza abaze okuwagira ate omuntu waabwe Bweti omutujju. Weewaawo ate ye Ronald Alimpa ng'ono bambi ali mu ku kitanda apookya na biwundu bamugobye mu ddwaliro e Mulago. Bibino mbikuleetedde wano ku Famous Media. Nyongera okujjukiza gwe atanaba kusubscribinga ate obeere ng'olindirira updates ez'akabi ate ze tubeera tukuleetera wano. Weewaawo Bweti omutujju akikoze ayugumiza Lugogo Cricket Oval. Abantu bangi bavayo ne babeera nga ate nga munange nga bacriticinga omwami Bweti omutujju nga bagamba nti tasobola era tajja kukikola. Kino nno kyajja oluvannyuma lw'abantu okuzuula nti ekivvulu kino kitegekeddwa oba kiteekeddwamu omusimbi omwami Balamu. Awo olutalo lw'amaanyi lwe lwasinga ate okuviira nga ba social media in-laws bagamba Balamu aba yategese ekivvulu ekyo. Nedda naffe tubiganye, tetugenda kubigendamu bw'aba Balamu yategese ekivvulu ekyo. So abantu babadde balowooza nti ekivvulu kino kigenda gaana olw'ensonga nti Balamu olw'okuba takkiriziganya n'abantu kye bakkiriziganya nabo ekivvulu kya Bweti kigenda kumusala. Bino nno tebyasobose era tebyasobose kubaawo. Omwana yajjuza ekivvulu, omwana yakikubye, abantu babadde bangi kubanga zagenze okuwera ssaawa 7 ogw'emisana ng'abantu bali wabweru bali mu kuplaninga kuyingira nga abayitirivu nnyo, era zagenze okuwera ssaawa 2-3 ez'ekiro ng'ekivvulu kijjudde ng'abantu bali mu kubagoba bugobi babeere nga bagenda. Waliwo abantu abali bagala okukifula ekya politics nti owaayi akitegese wa NRM tetugenda kugenda ate kubeera nga ate tubeerayo mu ebyo ebintu bya NRM, naye nga bino ate abantu babisambaze bagenze ate ne bawagira omwana waabwe Bweti omutujju ngono yakikubidde ddala. Ekintu kyabadde massive, abantu babadde bangi era bavuddeyo bambi ne babeera nga ate nga bamuwagira. Jjukira guno si gwe mulundi ogusose Bweti omutujju okuba nga akola ekintu ekifaanaganako bwe kiti, azze nga ategeka mu kifo kyekimu kino ekya Lugogo Cricket Oval era nga azze abeera ne big numbers, azze nga abeera n'abantu bangi abavaayo okubeera nga ate nga bajja okumuwagira lwakubanga ku luno ate kyabadde kyanjawulo nnyo. Yabadde n'abantu bayitirivu nnyo ng'ekifo kyakubyeko nga toyinga oba mumpi nga oli mabega tosobola na kulaba wadde yadde kiri maaso. Omwana yakifa bakudde. Wabula ffe wano ku Famous Media twagala okubeera nga ate tumuyozaayoza. Congratulations Bweti omutujju. Sigala ng'otukuba endongo ey'akabi n'abantu bajja kubeera nga ate bayongerera ddala okuwagira n'embivulu ebirala by'onaabeera oddamu okutegeka. Ate ye mukyala wa Bweti ne maama we Akabye Amaziga nga beeyanza abantu okubeera ng'ate babeera nga bajja okuwagira omuntu waabwe ono Bweti omutujju. Mukyala wa Bweti ne maama we tetutera nnyo kubeera nga ate nga tubalaba mu mawulire, naddala mukyala we okusingira ddala si ye muntu gw'atera okuteeka mu mawulire, era wano abasinga gwe mulundi ogwasoose okubeera nga balaba ku mukyala wa Bweti, wabula nga bo ba social media in-laws batandise okubeera nga ate nga babitambuza nti omusajja Bweti omutujju ayinza kuba atya nga alina omukyala anyirira bw'atyo ku bubi bw'aliko. Muvubuka munanga aliyo nyongera okujjukiza nti kola ssente. Abaana tebakyagala kati bulungi bwammwe, tebakyagala mibiri girabika bulungi, tebakyagala miribiri gyazimba, tebakyagala bunyama. Abaana baagala ssente. Kola amajja osirike. Kati gwabeereyo n'ogamba lwaki Bweti afaanana bw'atyo, ayina emmaali enyirira esukkulumye bw'etyo. Munnange nno ayina ssente, ayinamu akasente ke, y'ensonga lwaki asuza kibebigaala ekinyirira obulungi bwe kityo. Ba social media in-laws batandise okubeera nga ate nga batokomoka omugambo nga bagamba bannange asika ssente naye ene maali Bweti yagijjawa.
nno omukyala we aludde naye amaze naye nno ebbanga eriwererako ddala bamaze ebbanga bonna nga bali bombi era nga yavuddeyo ne yeebaza abantu bonna abavuddeyo okubeera ng'ate nga bawagira omwami we okubeera ng'ate bagenze mu kivulu kye mu bungi nnyo mu bujjuvu n'agamba temujjanga okwo mwebalire ddala. Ono omukyala we abasinga ku mwe mbadde temumumanyi yooyo nno gwolaba mu bifaananyi ebyo ebiyitaayita oyo ye mukyala wa Gravity oyo yamufumbira ettooke waka. Munnange nate wetuddako mu mawulire amalala waliwo amawulire agabadde gatambula nga bagamba nti omuyimbi Ronald Alimpa bamugobye mu ddwaliro e Mulago basiibye bagatambuza olunaku luno luno oluwedde nga bagamba nti omuyimbi Ronald Alimpa alabika yagobeddwa mu ddwaliro e Mulago. Bino nno mbadde mu byebuuzo oba bituufu oba bikyamu nange nenvayo okubeera nga mbakakasa nti bino ebintu bikyamu era temubikkiriza. Omuyimbi Ronald Alimpa akyali mu ddwaliro e Mulago just bamukyusizza waadi mwalina okubeera ng'ate ng'abeera bamutadde mu waadi ey'abamagumba. Kujjukira ono omwami ye bambi yalabika okubeera ng'ate mukana akabenje yamenyeka amagulu, so bamutadde mu waadi y'abamagumba okusobola okubeera ng'ate nga bamuyunga oba nga basobola okubeera nga bamuyamba okulabika ng'addamu okutambula obulungi. Bano abadde bagusala nga bagenda batokomoka omugambo manyi kati batandika kusala busazi kigambo bagenze nga basala ekigambo nga bagamba ono yagobeddwa mu ddwaliro e Mulago. Basinzidde ku kiri nti bagenze mu waadi we yabadde waliwo yafunira akabenje ne bamutwala waliwo waadi gye basooka okumusosaamu eyo ebeera ya emergency eyo mwe basooka okubeera nga bamuteeka. Abasinga bagenzeyo babeere ng'ate beerolerako balabe nga baagala kubeerako ne bibalaba bannamawulire okusingira ddala. Eno we batamusanzeeyo ate ne batandika kusala mugambo nti ono alabika yagobeddwa mu ddwaliro e Mulago naye nga si bituufu tannabagobwako mu ddwaliro e Mulago just bamukyusizza waadi ne bamuteeka mu waadi endala. Nyongera okukujjukiza nti obadde ku channel eno eya Famous Media gwe wenawena atanaba kubeera ng'osubscribinga genda maaso subscribing ate tugenda kubeera nga tukuleetera updates so ez'Akabye wanooka ku Famous Media. Webale nnyo webalire ddala olw'obudde bwompadde nkwagaliza olunaku olulungi akuume atakuumira mpeera.